amawulire agaliwo mutabani wa Museveni bye yakoze taatawe asaba kwetonda era waliwo ebbaluwa esomoddwa ey'ekyama egambibwa nti agiwandiise mbu anagisindikira President wa America kune ambassador ng'abasaba Bakirize Yetonde era mbu ng'abasaba agenda kukola public apology esawa yonna either lunaku olw'enkya oba esawa yonna akole public apology ku mikutu gye atako aitene press conference ng'etondera eggwanga lya America mbu olw'omutabani bye yakoze ng'agamba mbu omwana agenda muzaalira ebizibu mbu yadde takimanyiiko mbu omwana yabadde ne banne waliwo abamupikaapika abamukozesezza ensobi abamugambye okwogera bino ng'agamba mbu omwana bamusonyiwe tamanyi kyakola mbu nno simanyi akyali mwana muto bambi bamusonyiwe yali tabitegedde tanaakumanya byafaayo bya Uganda ne America gye bavudde byensonga kyavudde ayogera ebigambo ebyo byayogedde naye ebigambo byayogedde obimanyi mbu awadde ambasada wa America ennaku 48 nga Uganda agifulumye ezo essaawa Idi Amini yakoma okuziwa abayindi wano nti mbawadde essaawa 48 muve mu Uganda bamaliza beesudde mu mayanja nga besse atukumanye ku ambasada wa America essaawa 48 ate nga baali bakiwuliddeko nti Uganda kyali kibaddewo noga asatuka enkya sawa satu nga teyetonze kyanalaba n'akiraba noza no America asaaga kati ennyonyi za America ziza mu bbanga zirinze kibagino okukola ambasada waabwe ajira Museveni atidde akankanya empale n'asalawo agambe mbu anti agamba mbu ono omwana bw'atyo bw'atera okukola ebintu bye naye mbansonyiwe by'okuba yabikolako n'abansimu musoose munnange oyo omwana mu buyabuya yabikolako ne bannako era galina bakubira mu nnaku 2 naye nabeetondera bansonyiwa namwe nsaba mbeetondere mu nsonyiwe naye nga ndakikola publicly ndansobola nkujjukize bye yeetonda ku ggwanga lya Kenya lwabogerako ebigambo Museveni avayo ne yeetonda omutabani yagamba mu it will take me 2 weeks to capture Nairobi era olwamala okugamba 2 weeks to capture Nairobi omuliro ne gusitula Kenya banna Kenya genzi buli omu n'atabuka n'agamba omutamivu katamira jjubyo otumanyira otya otwesimbamu otyo tweyimbamu otya omutalo ne lutabuka Kenya eyo White dakika 2 n'abisiimula yeera White dakika 2 taata n'avayo ne yeetondera ensi era mmoja ago gakyaka nnyo wira nga buli mwaga waneho gaga nti Uganda President Yoweri Museveni's son Muhoozi Kainerugaba threatens to attack Kenya in 2 weeks bwato omulenzi ye bwabadde ennaku zonna zizaali 3 ogw'ekumi 2022 banonye obutte budduka time flies 2022 nga twakava mu kulona n'agamba Kenya jajirumbira mu nakwezi ng'ali Nairobi amaze okuwamba aganyabo Kenya lutalo lwatabuka gino Museveni yamaane yeetonda okitegedde bibino yagamba nti no I pity those who think they can defeat Bakirize. Uganda is a nation of descendants from Bakirize. Those who are throwing small bombs around will learn a tough lesson. Okitegedde bwato ye bwatisa bwatu bwatisa after all daddy will apologize and promote me okitegedde amala okukola ensobi naga asala tajja kubeetondera ate wamala okubeetondera nzajja kunninyisa amadaala olwo ng'awandiika pwa okitegedde bwatu bwabadde bwatu bwali essaawa zonna kati yo tweet ya ebyo byakola ku Kenya Museveni yavayo ne yeetonda bwati era kino mbwe baluwa gyawandiise ng'asaba Bakirize Yetonde kyasuubira okukola agende ku Twitter agende ku Facebook agende ku YouTube agende n'amawulire g'ensi yonna yeetonderemu omulana bye yayogedde kati no ku Kenya agamba bwati dear Ugandans, the brotherly people of Kenya and all East Africans, I greet all of you. I ask our Kenyan brothers and sisters to forgive us for the tweets sent by General Muhoozi. Below is my full statement. Okitegedde ng'agamba bannakenya bamusonyiwe basonyiwe n'omutabani olw'ebigambo byasamwe nayo byatalinaako mutwe n'amagulu. Kati agaliwo nti ayagala kwetondera America
olw'omuliro gwe bamutaddeko omunene. America befulumiza ekiwandiiko kino ekigamba nti any further confrontation will be very problematic and met with a serious response. Museveni n'akankana empale ne guggwamu n'agamba bannange olwange lukomye, mbadde sisuubiranga nti kino kiyinza okuntuukako mu bukulembeze bwange so nga ate weekiri. Okitegedde nti abaleeta kilootangako nti lujja kukyeggwa olunaku lumu ng'olutalo ne America lunyinyitidde era nga bagenda kumuggyako nga kye bakola Gaddafi. Yali olukwe mu Gaddafi nga manyi yewe tekijja, bagamba nti alissa munekitala naye alifa kitala. Ate Katonda abeerawo Eva nga atunudde bw'ati buli kyokola nakuketekana leero nono. Ono yali mu Gaddafi olukwe asiba na Uganda nkuyanja kalimbolimbo nga yalowooza muno ye wa kitalo, nga yalowooza muno yetakwatikwako, nga yalowooza muno yetagambwako, nga yalowooza muno ye ngoma nene, nga yalowooza muno wakabidde enja. Kakati no yessaawa agatandika okugafulula. Abasajja bamugambye any further confrontation will be very problematic. Nti obulumbaganyi bwonna obuddamu okutukolwako tujja kubukwata mavumbavumba, tujja kubukwata ng'ekizibu ekinene ekitwolekedde ng'Abamerika. Obulumbaganyi obwo tujja kubukakkanya, obulumbaganyi obwo abadde babuteekako bajja kubusasulira. Owulidde? Era ebinaddirira tebaba nenyanga. Ajira Museveni olubirabe n'agamba nze mbagende bankwate natta abantu bekasese, bagende bankwate natta bannayuganda nga nkyali mulamu, at least nfa ne banziika nesibonaabona nga nkyali mulamu. Bano bo bafunvubidde, balina okuba accounting ebigambo biboogedde, kubanga bo bagamba Abamerika nti omulimu gwabwe ne ambassador ne bane bakola nabo kulaba ng'akolagana ne gavumenti ya Uganda ku biki ebituufu ebirina okukolebwa, ng'akolagana ne bannayuganda ku biki ebituufu ebirina okukolebwa. Era abo bonna abavaayo ne batandika okuteeka olukongo, ne batandika okulwanyisa ambassador wa America mu Uganda, bakola kikyamu enamusebege nakutuuka kuki ku nyooge, kubanga Abamerika tamala gakola bye bakola. Waliwo amateeka agagobererwa, era nga amateeka agagobererwa ge gano gwe gawulira omulenzi gatamanyi. No matter how important you feel, you cannot threaten to declare an ambassador persona non grata. As an individual, you cannot afford that. The Vienna Convention on Diplomatic Relations is the governing law on interstate relations in respect to diplomacy. Article 9 of that convention requires that if any state has a grievance against an ambassador, it communicates its grievance to the sending state. Because this is a receiving state, America is a sending state, complain formally to the United States of America as a sending state. Formally means in writing, signed and sealed with the seal of government. Not everybody everywhere commenting, giving an ambassador 3 days. If you don't apologize, we shall send you away. We shall chase you from Uganda. Let us stop running a country as if it is an abattoir. It is in an abattoir where you express the past sentence against a cow, you slaughter it without a fair hearing, without a fair trial. So abattoir politics cannot work in Uganda, and internationally. Nyalowooza abiwulidde abitegedde. No matter how important you feel, you cannot threaten to declare an ambassador persona non grata. As an individual, you cannot afford that. The Vienna Convention on Diplomatic Relations is the governing law on interstate relations in respect to diplomacy. Article 9 of that convention requires that if any state has a grievance against an ambassador, it communicates its grievance to the sending state. Because this is a receiving state,
America is a sending state, complain formally to the United States of America as a sending state. Formally means in writing, signed and sealed with the seal of government. Not everybody everywhere commenting, giving an ambassador 3 days. If you don't apologize, we shall send you away. We shall chase you from Uganda. Let us stop running a country as if it is an abattoir. It is in an abattoir where you express the past sentence against a cow, you slaughter it without a fair hearing, without a fair trial. So abattoir politics cannot work in Uganda, and internationally. Ndoza kati ategeddemu nti byalowooza nti ajja kulootanga buloosa ave mu kikunta kyanaweko ku maaso akwate essimu ye atayipinge talalalala naloose ekiro talalalala naloose ekiro talalalala naloose ekiro. Tebikola. Waliwo amateeka agagobererwa oba oyagala oba toyagala. Bw'olya nga toyagala ambassador wa America mu Uganda teula wansi kwata olupapula ne kalaamu wandiika omukufu gw'ebbaluwa ng'owandiikira eggwanga la America eryasindika ambassador oyo ow'ensonga zo ABCD. Lwaki oyagala ambassador oyo agobwe? Oba lwaki olowooza nti nno tagwanidde kubeera mu Uganda? Ensonga nozilistinga nozinnyonnyola noziwa buli kizisaanidde nozikusa n'obaweereza ebbaluwa abasajja ne basalawo ne bagamba nti owange omanyi mwana ono tasoboke, omusajja ono tasobola kubeera mu Uganda, afuuse ekirala. Olw'ensonga zino ntuufu bannange tukole kitumugobeyo tubujje tumukomyewo tusindikeyo either omulala. Naye bwe toyinza kuva mu bbanga n'owambasada essaawa 2:48 n'ogamba ezituuka nga tanneetondera kitaawo nga mwetondera kuki? America bagambye bakolagana na bannayuganda so sina taatawo. Twakolagana na munnabyabufuzi bakolagana na bannayuganda so sina taatawo. Kati gwe bayagala okuteeka ambasada wa America ku mutendera gwa taatawo nti tebajja kukolagana na bannayuganda, bajja kukolagana na taatawo. Kabaka weddemu baba alina okuzza mu layini, baba alina okuteeka mu leeni gy'olina okutambuliramu. Baba alina okutegeeza ki ekituufu ekirina okugobererwa, ki ekituufu ekigenda mu maaso, so si kuva ebyo ntandika kwogera bwogezi bigambo byo kubanga ettamiro likutta, kubanga wayiyeemu kakima kitoko, kubanga wagwe oli okusse oli mu kwebajjagala n'owebajjagalira ku Mumerika. Omerika tebamwebajjagalirako. Era aligino Museveni watudde enaali agiwulira yamanyi kyekiddako, kati alina okulaba nga asala olugezigezi lwonna abasajja abeetondere basobole okumusonyiwa. Nekimanyi Omumerika tasonyiwa. Buli lw'olimutiisatiisa omukolerako sileeti emu akuleka wano ng'akyakunoonya wagenda okukukwatira ku finishinge. Yenkola ya Museveni ne bajja kubakolako fa we twagala mutambuliraawo. Mukama bakuume mwera.